Toyogedde kyoluzungu ekintawanya Amoti mu bufunze babanga yabadde mu P4 yagenze mu P5 concert ye yatambudde tugende ku Serena kakati nze sagala kulimba simanyi abayimbi b'omulembe guno oba bayimba ki ku kintu kinalabye ewa Sebatta ate ebintu bino byewuunyisa nosanga nga abantu omulembe guno gwe gusinza abantu okubanga bayimba enyimba ezitalina nnyo kizitegeeza naye nga tebafunye mu ssente n'okugaggawadde okusinga bali abayimba ebirimu amakulu amazima ga Katonda mu Sebatta yatandise oluyimba lutandika n'oyagala okukaaba ojjukira emabega gye tuvudde n'ojjukira yayimbye ennyimba 3 ng'azizannyirako ennyimba 3 nga ne ziba nnyimba 2 mufuluma ne mugenda bakangati webale nnyo Sebatta webalire ab'omulembe guno aba yakakuba obuyimba nga ndoza nga 8 nanti bwa dakiika meka 3 atandika akayimba tiyanjula nakweyanjula atandikira ku nsonga omukwano gwe enyanjula se bweva naye omusajja gwe bayita Basudde yatandikanga intro kweyanjula oluyimba intro yalinga ya dakiika 3 naye bakulaga nti wadde era beyanjulanga oluyimba lwa dakiika 9 10 11 era bakulaga nti ennyimba tebazikoowanga kati ab'omulembe abo nekibayimbisa obuyimba obw'eddakiika 3 kitegeeza ki babaddeyo kirasi zonna naye yayingidde n'oluyimba yayingidde n'abaawanuka nga mulimu abavubukazi abaana bange bonna twadde ku tebbeemu yakomezaawo walaba vidiyo n'abaawanuka pasayiga yagikwata costume ze baalimu zennyini ze bakomezaawo kaakati olunaku lwa Sebatta ndoza concert batugambye nti concert yekyasa yayimba ennyimba zonna n'azimaliriza nga tewali n'omu asituka yamaze kukuba luyimba lwa Gaga ffenna ne tuyimuka nga tukyalinga nga tewali ayomba emyaka egyabadde mu kizimbe egyabadde akawumbi k'emyaka ke kabadde mu Serena akawumbi emyaka egyabadde mu Serena abavubuka ab'omulembe guno nga nabo banyumiddwa ndabona amabanga taata antwala mu Sebatta era Sebatta sebabamu yali badde atuyamba n'atukolerayo ennyongeza ndowooza akulenga buli mwaka bwekiba kisoboka ekyo buli mwaka kiyinza okubeera ekizibu abantu bawano bakowa mangu oluusi omwaka bayitawo mwaka ndowooza ng'ebi tumanya naye nga music weda tasingika era simanyi abantu b'omulembe guno abayimbi b'omulembe guno babayimba ki sigamba nti bayimba tebiri mu magezi nga wadde mulimu era abayimbi betalina magezi naye abasajja bedda basaana okuweebwa ekitiibwa Sebatta omuteeka ku cricket over abantu bajja wakivubuka nnyo bayinza obutagendayo naye nga Fred Sebatta baba nga asobola okukkiriza mu management omanyi omuntu asinga okwagala ssente mu nsi muno si omuntu asobola tafugika eriyo promoter yali amufunye ssente okujjako nze naye nga te kale mutujju kuli oluyimba olwo olupya ne lilpazo olunabe awo njagala otandikire baavudde ne bagamba nti gwavitavudde ne bagamba nti rediyo tezikuba na nnyimba zeezo so ne TV akati kyekigenda mu maaso awo njagala otandikire naye sisi ne bavudde neyisa ekiwandiiko ne batambula bwe batu njagala tukwata awo ekisooka ebitongole bya gavumenti tebikoze kimala UCC nze nasituka nengendayo nga mpawabira Gloria Bugi yali yeyambudde neyesitaza abantu abakulu neyesitaza n'abaana baffe benagendayo nagenda okutuukayo n'okukimanya tebakimanyi kakyakakubako nga tebakimanyi n'okweyambula nga bo tebakimanyi nti waliyo n'omuntu eyeyambudde nemmanya nti ofiisi za gavumenti ezimu zirimu abantu nga balimu just kiguumaaza nga baliwo okufuna bufunyi musaala nga tebalina makulu UCC si bebavunanyizibwa ku bigenda ku mpewo obuvunanyizibwa otya ku bigenda ku mpewo nga n'okubigoberera obuvunanyizibwa otya ku bigenda ku mpewo nga n'okubimanya tobimanyi era binavaayo ndowooza ndi abantu ababazuukusa era ne bawandiika kyovulanga Gloria Bugi ye yakomyeeyo era babanga muwala alimu kukaniguusa ekintu kyeyakola tali kiddamu kukikola kubanga ebikonge byonna byakubye essimu fayiro ne bagisankisoninga negenda ne bagiyitayo neddayo era yavujjiridde okulaba nga n'oluvannyuma
management yetonze nze nganze yali whistleblower ne musonyiwa olwokuba nti yali mwana muto naye babanga yasulako mu kkomera ne sente zenyini nyine manyiyo n'ebintu bya Uganda sente zenyini ziyavujjiridde ebikonge byakubye buli simu alina okubanga yasasanyiza sinamba sina sente zeneetaaga nze nga ndi ku kituufu yasasanyiza sente zaweza 20 okulaba nga azikizeeyo embeera babanga alimu kaniggusa tali kiddamu kakati ennyimba zino ezize zirabika teziwoomera amatu g'abantu zigenda okutandika aba UNCC baba balina okuba nga bazikugira dda obutagendayo ba UNCC erina obusobozi okujjako Facebook page y'omuntu ne TikTok y'omuntu negijjako nga bakozesa olulimi olutali lulungi kigambo kituufu bazuukuse buzuukusi ne baali balwawo ennyimba ngenda kwogerako ku Gulavito Mutujju Gulavito Mutujju y'omu ku bayimbi abasinga okwetataininga abantu era avaayo musanyusa bulungi n'ennyimba zirina abayimbi ab'omulembe guno ze baagala oluyimba olwamuleeta terwali lwaggwemu lwali luyimba lwa Walumbezzayo lwakafeero naddamu n'ayimba oluyimba wiina n'ayimba oluyimba era lwayingira nalwo ku stage lwayimba ne David Lutalo ezo ennyimba zino zonna tezirimu kumansa ntungu abantu basobola okubeera abagumiikiriza mu luyimba olusoose okwepiica yagezaako okusabika era kyova laba abantu abadde aziyimba nga abantu tebesitala nnyo epiica abantu ne bakigumiikiriza be bakigumiikiriza n'aleeta dokita musawo dokita n'aleeta empiso olwo yayimba ne Shakira teyakomaawo alese ennyimba nyingi yaleta ennyimba nyingi ezimu zaatudde ebijanjaalo luno olwasembeyo tesobola kwogera ekigambo kituufu kiba kitegeeza nti ayiseewo olulimi Oluganda lulina ennono yaalwo omusajja Munyankole nempa ekitiibwa olulimi Oluganda lulina ebigambo ebikweke bingi ebisabike saala kubyogera kuba bebyogera era kati ne bembyogerera wano era abantu abakulu tebayinza kutegeera omwana omusajja omuzadde asobola okugamba ebyayi nkubuulira omwana w'omulembe guno tasobola kutegeera byayi omubuuza ne mulimu okutegeera asobola okugamba nti okwekoona akagere olulimi kibagamba nti olulimi Oluganda lugagga kakati gwe Gulavity omunyoli ogutali musango kubanga nempa ekitiibwa buli ggwanga lya muntu Oluganda lukulemberwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afuga Obuganda afugirako Ssaabasajja Kabaka abeera Katikkiro Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga oba omwagala oba tomwagala naye ekifaananyi kyalimu kya Bwakabaka baalabanga ebintu bitambula bulungi n'avaayo n'agamba siraba ennyimba ezo nga zikubwa ku BBS ne CBS era babadde tebazikuba kigambo ekituufu kubanga ennyimba ezo zirimu okuluma nabadde nsubira ekintu kimu Gulavito Mutujju kwe kuvaayo nga yeetowazizza yennyini kubanga tukize tugaane Katikkiro wa Buganda okuvaayo n'ayogera ku kintu gwoba omwagala oba tomwagala ensonga eba egenze wala n'olyoka omutunuulira n'otunula mu vidiyo n'olyoka omuddamu munziramu gyendowooza nga eyekitwagwe ey'obusirusiru n'oyogera naye ng'ayogera n'aganaga n'olyoka omugamba owekitiibwa Katikkiro nviirako ABC ng'agamba amuviire ku luyimba lwe n'alwogera erinnya ako nno kaabadde kamanyiiro ak'ekika ekyawaggulu abantu basobola okugumiikiriza nga obwanyisiganya ebigambo ne bayimbi banno be muli mu kiti ekimu naye kamala byonna n'avaayo n'agamba tizinnyimba sizirawo eyali badde yeetonda n'okozesa olulimi olwo Gulavity bakayita kamanyiiro olulimi Oluganda mwoyimbidde ne buli kyofunye kino kifunye mu lulimi Luganda olulimi lwo olunyo teruliiyo
lwaki ebyo bigambo ebimasa entungo tobiyimbira mu lulimi lw'Olunyoli? Kyogamba abanyoro tebali, abanyoli tebaliiyo. Ffe tuzina ennyimba z'Abazaire tetumanyi na bye bayimba. N'ezimu oluyimba luno linsinga okwagala ennyo nga bwe lutandika entuyo zimpitta mu libanga lyo kimanyi nto yawe mulanga simanyi. Lwaki toyimba Olunyoli? N'oleeka olulimi lw'abanno olumanyi lwofuniddemu buli kimu. Ow'okuntiko obufunze Kabaka n'abanga yayogedde nti byoyimba mu lulimi lwaffe ennyimba bigambo ebyo bityobola olulimi lwaffe luleka ovaayo n'oyogera naye n'omuddamu ng'addamu aganaga ng'addamu akavubuka k'okukyalo akeewamu. Ono Kamanyiiro Gravity kewayolesezza ng'oddamu Katikkiro wa Buganda. Empisa naye akkiriza agani nti ebiyimba ebyo byayimba ebisembyeyo ebisatu bifu tebisaana kuwulirwa wadde abavubuka b'omulembe guno bangi. Naye ffe tulina abalimuko ku nsa, ffe tulina okubagamba wadde ebintu ebyo bibanyumira naye si birungi. Mmwe nga ffe omusajja gwe bayita Eddie Kenzo, pulezidenti w'abayimbi, takola kibi okuwolereza muyimbi munne, kubanga nange promota munnange baakola ensobi nsooka kumuwolereza naye njagala amanye nti enzira mujje enkola gye yakwattemu ensonga eyo nze ndowooza teyabadde entuufu ng'omuzadde. Ekisooka yagambye kyeyakoze Eddie Kenzo kyefaananyirizaako okugamba nti bannange omusajja yakutte ente. Bannange omusajja mu musaase temumukuba nnyo, omusajja talina mukazi. Eddie Kenzo enjogera gye yadde ayogera ku bayimbi banne alinga yabadde ategeeza ekyo, alinga agamba nti wadde ebyamakulu babiyimba tebabiwulira tebivaamu ssente mumulekaawe mule nga ye pulezidenti yabawolereza. Omusajja Ssebatta mu byafaayo bye yakyasinza okuyimba ennyimba zetusobola okugamba nti awemula naye ng'asabise ddole w'omwana. Naguno gujjwa tebamanyi ddole w'omwana n'obwomunyonnyola abaana b'omulembe guno bo bamanyi. Tukyamunoonyereza kutegere yange emyaka anoonya ekintu ekyo paka lwe nakula. Fred amala kula Amani Basudde yayimba ennyimba nakati akyaziyimba nakati oluteeka buno olulwe nogamba wano yali ategeeza ki? Oba w'amagezi ki bakulu batya abaana bano? Gravity omutujju agamalala g'okozesa okujjako ng'ogenda kubeera ku ziraale za NRM nga kujja okuyimbira. Tebagenda kukubaaninga kubanga tebasobola kukubaaninga. Naye bona alemezaamu akamanyiiro ako n'obubuyabuya bajja kukubaaninga ate ebivulu bigende mu maaso. Era nze mu ebivulu byange byonna bye nnina nabadde mulanga. Era simuyinaako buzibu babanga agenda kuyimba wiina Walumbe Zaaya ennyimba endala nga tekuliiko zino siminako butabba nga tekuliko ebibimba bijanjaala ebyo kubanga abazadde bajja mu show nga balina abaana baabwe ofuna bulungi. Naye bona alemezaamu Gravity tebajja kubaaninga tolina kyogenda kukola. Kale ya Abitex Promotions omulidde musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga wano analyze mulungi nnyo talina mutawaana gwonna. Ngenda kubanga ndetulamuko ne kapaati kaffe akasembayo kagenda kuba mu Dr. Jose Chameleone yalwadde ne bamutwala ku kitanda. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenzeyo okumulabako nga aline King Saha ne bamugaana okumulaba. Abitex yagenda kutubuulira baaganye bugaanyi yabadde mulwadde embeera nga mbi nnyo tova ku Bere FM. Kale tugende.
VFM chinta buli kyomuziki ekisinga ye King Sahagame ntukunya njagala okuweereza mukunja akutumida awuliriza nnyo Beat FM medimbuko mutaka wa Kabaka njagala okutumira kuwulira mu Masaka bitambula bitya ensi egamba etya mwana Fiona bulenga bali kubanga owuliza Beat FM chinta buli kyomuziki ekisinga nawe nga lugivaako namwe nabannanga abagiriko nkutumiddeko Mr. Yoshi bali kubanga owuliriza ku Success kansubire nti oli bulungi nnyo bandabira bali abagenda nti mbatumiddeko nnyo banne mwe namwe bali kubanga mugyetumiddeko balafa bali ku WhatsApp wanaboereza bu message okutulaga nti kwe muri akanda beyo ani ali wano alaga nti man kadi wano kutuweereza ze engineer Vince waneno munde batutumbudde sebo balo kutuweereza ndabira abe omugambe nti mutumiddeko nnyo Mikaro Vincent ali wano kutumbudde Nasiru kusakwali nalo nkatogagambe nti kwali awuliza Beat FM ekinta ky'omuziki ekisinga Tonga mkulu yetereze abuwagizi Rashidi Matovu kadi mweba kutueleza Bitex Munda biletu Haise Rebecca Proskovia ali Saudi Arabia game salamu alaikum mweba kutueleza kwendi nyo ntumbu de chinta bulicho mziki ekisinga na mwenda bananga baliko mweba nyumwe bali dala weekend kamilioni ya wadde pra bobwana Bitex na tuwali bwanga biwala kitaka njagalo chigatene kya mwami Kyagulanyi Sentamu Robert President wa NOP ogenda yo ni bamugana ntujja kumulaba mbere yamwadde yabadde mbi oba Kyagulanyi Sentamu mpozi tusobokirira nga kintu kino bajja olulabira ku live agamba mbu bamugoba wano olwokuba yali muwagizi wa NUP bajja ne baleta Abitex wa NUP Abitex abaze bangoberera nze sivuma simanyiira sityoboola njogera kituufu era baze bangobera baba ntegera ate nze simanyi kwogera njogera eyokumpaana eyakabampaane novaayo novuma Museveni bwewemula ekufulu yeggula ng'omanye ebbanga lyebavumidde Museveni bannamboozi Ssemujjuŋŋanda yali abadde ki nosobola okujja noyogera ensonga nga tokumya emuliro kuba nze kimanyi ensonga eyinza okuba nga yagobya bajjo okumuwumuzaamu kuba tebamugoba malimu naseneze buli lwokolanga ebintu byonna byonna toyingizanga ekintu ky'amawanga mu bulamu bwo tovumanga eddiini tovumanga eggwanga ofuna bulungi n'obuwangwa bw'abantu bukwatangako n'ovuma omuntu laba omunyankole ono laba omuganda ono nze kimanyi yakozesa ebigambo UCC yefuga empewo kale era neewunya bano abantu abeepankapanka yasinziira kuno nga ayogera kono omusajja omuganda wa minisita w'amataka Samayanja ebigambo tebyali bibuumu ng'agamba mu abaganda tugenda kwekumamu omuliro tujja nga bakuyita ku incitinga ekyo gavumenti esobola kigumiikiriza era ate bajjo nkimugambamu abuguma akozesa nnyo obusungu bungi abuguma n'akola kinaayitawo tekirina kikigasa okujja n'oyogera ekigambo nekikugobya ku mpewo ddoboozi liba kyatambula naye nga tosobola okubeerayo ebbanga lyonna nga message etuuka naye toddamu ekyo okutusiiga ensigo alimu okusiiga ensigo ey'obukyayi wewalanga nnyo bajja okwogeranga ebigambo nga tobitegeeza oyogera ebigambo mu mbeera ngaerimuyagendako mu kyaki lumu ng'ali ku mulamwa mulungi bajja wange oyo lutwateeka kirevajje n'ayogera n'abuguma manye enduulu ezo be bamukubira engalo n'abuguma n'ayogera ebigambo ebyobulimba mu kyaki byeyavaako bajjo n'omugamba ositudde kirevajje ali waggulu kikyokka kimala ate ebigambo ebyobulimba bibadde byakimanya ayagala nnyo Katonda n'agamba nange mbuguma nnyo tukabadde engero n'agamba njagira neetonde kaakati bajja ate akimanyi bulungi nnyo nze simuyingira naye ate bakola statement zaagala okunyingira ate nvaayo nemutereeza kuba ne mukulu we kati oŋŋamba otambu kati essaawa zino byenjogera byenaalemu nze NRM nze mmanyi bakuba point ng'ate nseka ne point neetuuka naye ebyo byoyogera bajjo nabikugaana kakati tumalirize ku Chameleone tusigaze dakika Jose Chameleone ekigambo ekituufu omanyi tulina obuzibu bumu waliwo omusajja omutamiivu atambula ku kyalo ng'atambula naye bologo bendya oluusi aba alimba nga mwenge gwe gumwogeza naye oluusi empologoma ejja ebyaddala emulye n'agaba n'empologoma entwala ne bagamba nti awo yo bwati bakola tebali yavaayo nakola ki
kakati mu music industry abantu balowoleza nnyo mu bintu by'obubadi. Jose Chameleon nga bimutunuulira lwaki nasalawo okumusiima nga legend ng'akyali mulamu. Nina kimulabamu mu bulamu mu nsi tosabanga okubanga olina omukazi gw'oyagala n'akukyawa. Tokisabanga obulamu bwo kijja kukumalako emirembe, ojja emmere ejja kugaana, ejja kuggwako. Ffe bwe tukyawa abakazi twagala ffe tuba tukyawa obukazi. Omukazi bw'omukyawa ate tetwagala beeri bulungi. Bw'okyawa omukazi twagala tumulabe ng'aliira ali ku kasasiro ng'ali mu mbeera mbi. Naye olunaku lw'olikyayibwa omukazi ng'obadde omwagala kiraasi n'erinnya n'afuna omusajja owa kiraasi endala. Wiki emu n'amwanjula embaga n'ekaabaawo. Oyinza okwagala mukama akutte naye amazima ga Katonda omukazi lwe mwali awukana n'omukazi gw'oyagala noba obadde omuyisa bubikoolo oyinza okwagala okuddamu mukwana nga tekikyasoboka. Ekiyinza okutaasa kimu kyokka kyokka okuddamu okutereera obulamu n'obutereere nga muddiŋŋanye oba okubanga omukazi afudde. Kyekiyinza okutereera n'otereera. Kuba kyakulabirako Jose Chameleon mulabamu ka stress ka mama w'abaana nga mulabamu Kizzo Baganda. Kati omuntu yenna amuyingira ayinza okukola ekintu kyonna kuba Chameleon olaba omubuuza bubuuza Chameleon wange nakkuba oluyi kati watya nga ate omuvumi. King Saha yakayingira Jose Chameleon yamuyingira emabegaawo. King Saha n'ayogera ebigambo byayogera Chameleon tebyamusanyusa. Afunye alwadde ofuna bulungi ne bamutwala ku kitanda. Bobi Wine n'ogenda okulaba mukwano gw'alwadde n'ogenda n'omuntu eyakamalo okuvuma Chameleon nga bwemumanyi alwawo okusonyiwa. Kuba ekigambo ekituufu King Saha yamunyiigira kubanga yamutyoboolamu. Yakamala okulwala ate n'ogenda n'oyo eyagamba mbunze saakiwulira bwe yagamba kasana nakufa King Saha nga yagamba Chameleon n'ogenda naye kigendererwa ki? N'otuukayo bamugana okumulaba kuba Bobi Wine musajja munene tosobola batuuka awantu ajakunga omuyimbi aliko oxygen tosobola kumugana kulaba Chameleon. Basirowooza nti simanyi mbeera gy'alimu ne sirowooza nti ali mu mbeera egaana abantu okumulaba nga Bobi Wine. Kiba kitegeeza bamuganye mu bugenderevu. Ekyokubiri be baba nga bakugambye nti togenda kumulaba yapostinze ku peegi ye naye Bobi Wine bwatyo baabeera ye muntu ateekako bagita batya smile ya plastic naye nga munda ategeeza kirala. Yayogedde bulungi nnyo ku peegi ye ate King Saha n'awandika n'agamba omulwadde wa Lakizale. Ekyenno Jose Bobi Wine awantu awo mu mbeera y'okulabisa Bobi Wine yavaawo. Ekyo kiyakoze n'okumugaana okumulaba era Chameleon yakoze namuwaddewo 10 ku kinnaakyo. Bobi Wine alina okuyiga kati kiraasi y'oludongo yagivaamu. Takyalabisa message egenda wa muto wange King Saha. King Saha oli omu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi mu Uganda. Era music yeetagako bigambo byonna naye oyogera weefudde omwogezi ate okwogera kwa King Saha tekulina kikumugattako. Ayogera ebyobufuzi alumba abantu kinnoomu. Tosobola kubeera mu ntalo oli ku Bebe Cool ovuddeyo gwesobola okutwala nga yali mukama oba menta we simanyi Jose Chameleon. Kyenkugamba nti si buli kibakyogula King Saha obubaka bwenjagala okumuwa kankute busembi eyo obubaka bwenjagala okuwa King Saha oli muyimbi mulungi teweetaaga ntalo oyogera nnyo ebigambo byeyogera King Saha tebirina kyebigatta ku kalya ya music wo. Ekigambo ekituufu ku Jose Chameleon enjogera ennyango y'omulembe guno King Saha wayokya ku Chameleon tumumanya empisa ayina mbi nnyo naye music wamweyimirira
ate King Sam mugamba si buli kituufu tibakyogera yali badde asirika ku Chameleone kale ati kiyakoze omuntu gwe wagamba nti wakiri kafa wadde ozungirayo omulago ng'ozungirayo okolayo kale tweyanziza abe tukwatagana enduza Sunday jja mwebale njoba ne tutuuse mu koleeti mujja tusaasira naye nga bwe tumanyi tuli bantu ba entertainment music bebulamu ekimwerabira abakozi basembyayo abasobola okubanga n'emirirano wakadde kaweddeyo abe sikirizibwa wadde okuba kalango sikirizibwa wadde okugamba na bantu njagala okukuzanyirawo ne kansooke nkola akalango kano abakozi babeetaaga kola mu kampala n'emirirano okola ku reception okola nga cashiers okola ku mobile money okola nga packers babaga nti babeetaaga mu bwangu simu gye mugenda okubako eri eno 0783 46 31 mukage 0783 46 31 mukage 0758 26 95 0785 0758 26 95 35 so kubulika message kano ketusibuzaayo yes kadima okumusizza ngabira apex nti omanyi yayogera nga yafuluma nnyo sisino edi mutuufu akasajja kayambala ku Serena kaavaayo okunona awaadi ya rabbi nga kakuya obusuuti buli omwalagirwa apex we are very smart man gwewanyandalira nga njogeddeko bulungi nga ntwalo Mezaya Sino Mezaya Sino mwewunza nnyo okunjogera mpisa meggaali oyo bannange tumwerabira Christmas season etuuse nga bwobimanyi tulitondeka ku Elo Beach nga 26 1.5 twagala abantu bangi 1.5 abaana 1,000 n'enkuka temugyerabira enenkuka masavu alien skin there bebe cool there mayinja there Megatron genda yo jeli awaliyo Megatron genda yo ku YouTube channel ye ajeri mukwano gwa genda ana masibu day ojja kuba genda tulabene mwana mulenzi